Kadama TV waliwo voice note ze mutusukumidde bakadama bangi abatusukumidde voice note eno gyengenda okuplayinga olwaleero nga bangi nnyo bakadama ndowooza muweze bakadama nga 22 abasukumye voice note eno nga mwagala tubeere nga tugyogerako ekintu kino oba kituufu oba si kituufu. Ekintu kino kikwatagana ku ssente nga waliwo voice note eyitingana nti bafurizinga ssente mu bank ngira mwagala nga mutubuuza kituufu oba si kituufu. Ekintu kino nyinza obagamba nti tetukiinaako bwino oba bazifurizinga oba tebazifurizinga, naye nga amawulire ge twakasembayo okufuna abantu be basukumidde ssente zaabwe bazifuna tetunnawulirayo muntu nga mujjukira ne ku Western Union we baafulumya nti Western Union ssente zaabwe tebakyawa ssente naye ne tugenda ku Western Union nga ssente zifuluma bulungi nga ne network kweziri bulungi. So njagala mwegendereze voice notes oluusi ezifuluma. Omuntu ayinza okusukumira ki voice note ng'alina ekintu ky'ayagala okuyisaawo ng'oba wamusukumidde ssente ne bagamba ssente bazifurizinze. So mu period eno abantu bababba nnyo naye nga bababba mu butamanya. N'akusukumira voice note eyo wamuweereza miliyoni zo 2 n'akugamba ssente bazifurizinze n'akuweereza ki voice note ng'ekyo n'agamba ssente bazifurizinga mu banka. Tetuyinaako bujulizi bwonna bulaga nti ssente bazifurizinga. Ekya Western Union twagenda, bank tetujja kusobola kugendayo naye nga Western Union mwalaba documentary eyo gye twagenda ne tulaba nga abantu baggyeyo bulungi ssente nga ne network kweziri nga tewaliwo buzibu bwonna. Kamba playing the voice note eno musooke mugiwulire nga nayo egamba nti bafurizinga ssente mu bank. Era waliwo kadama tujja kuweereza ne voice note emu kadama atubuuzizza ayagala kusukuma ssente bazadde be oba famire eri mu bwetaavu bwa ssente naye bamusukumidde ki voice note kino n'abeera ng'akola ki ng'atya okusukuma. So obutuufu bwa voice note eno tetubumanyi oba kituufu oba si kituufu okusinziira ku bank naye nga abantu betumanyiiko ssente zaabwe baziggyeyo mu bank oba bazifuna. Tetunnawulirako muntu agamba nti ssente azifuna. Ng'era bwe nabagambye nti eya Western Union omujjukira voice note zaali nnyingi nnyo nga bagamba ssente bazifurizinga ne tugenda ogendayo nga tewali ssente ze bazifurizinga. Kyemanyi voice note eno bangi abagiwuliddeko ne kangi playing. Amiina twebaza Katonda kubanga mukulu era nga w'amaanyi era asobolera ddala. Kino nno mbadde nsaba nakyo onzikirize nkiyiseeko. Kaakati tulina baganda baffe bannyinaze bali eyo bweru batera okusindika ssente enewaabwe mu Uganda. Naye ekiri ku ground wano nga basomera ebbaluwa mu bbaasa waliwo amawulire agagamba nti temuddamu okuzisindika mu kaseera kano. Lwaki? Gavumenti yalagidde ssente zonna eziva bweru zifurizingebwe. Ojja zisindika oba oli munnabyafuzi oba tobirimu oba mubiri kyonna mwena kibakwatako. Kino kyenjogerako mukwano gwange gwe kituuseeko. Mutabani we yamusindikidde miliyoni 4 bazifurizinze 4 teyajjeyo wadde 10. Gavumenti eyisizza etteeka buli ssente yonna n'eragira banks zonna buli ssente eva bweru efurizingebwe. So mugira mukwatiramu kasente kammwe saagala mukaabe twawange entulege nga mukwano gwange. So kaakati mwegendereze nnyo kubanga wano we tutuuse wakyamu ebintu byongera okuwoononeka. So akasente kammwe sinakindi mugira mubeera nako naye bw'onoowalaze empaka n'okasindika ne bakafurizinga munnange weenenyanga weka mwannyinaze naye nze kasita mpisizaawo kino. Saagala ssente zammwe zigiranga zikola ki? Bamumanyi kati ssaawa eno batwetoolodde ffenna. Oba obimanyi oba tobimanyi bannaalumanya basaalumanya ffenna batuzingiramu. So ky'ovola tulina okwekwata Yesu naye Bayibuli tugamba tulina okubeera bagezigezi ng'obwana bw'emisota ne tutabojjanga bwo wabula ne bakwita okola ki? Okwetowaza ng'amayiba. So guno omulanga bako gw'obuulira naye abeeko munne gw'abuulira enjiri eyo etambule.
tuleme okufuna ba victims nti ekyo ekintu tebakimanyi. Already mukwano gwange is already a victim of that wenjogerera, ne pressure zamukubye dda tebamanyi kyakuzaako. So nantabuulirirwa yasaabala gwa bbumba nembuulirire tefa yonna. Omwaka nkwagaliza omwaka 2 Kadama TV mpulamusiza nnyo kansubire gy'olwali bulungi oba mukulu waffe atukulembera mu Kadama TV. Kyo kimpulira bituufu oba just byakutulimbalimba byakutujja ku mulamwa, kubanga naatera okusindika essente ate ab'ewaka oba abazadde bange oba abakikwata ku nze bazaagala mu bwangu, ate bazaagalira ddala kubanga bali mu buzibu. Kati neebuuza nsindike ssente oba sizisindika, kubanga nze nkozesa banka, si mobile money, nkozesa banka through express money branch, oluusi nkozesa money transfer. Kati simanyi ebyo ebituufu baba batujja ku mulamwa ne bateeka ku pressure eza bwereere. Naye nzanyo nja kusanyuka ng'onziseemu.